omunafu osobola kugamba ekyomutima omunafu nozosobola okwesetulamu katono nnyo oba bw'oba osobodde osobola okulabisaako erimu omanyi bano abantu balabisaako erimu abantu abamu tebamanyi bayira ezibiriza liiso limu ng'oyita manyi ŋŋanze simanyi otemyeko limu eddala ligire sikimanyi kati abamu ku mmwe naye gwakisobola osobola ozibezaako erimu eddala ne liraba oba osobola oleka munna anaakunyumiza kano akagenda okuba nga kadda kukatiisaamuko naye kitegeeza ki kyengenda okubalaga olunaku olwaleero nti waliwo ebintu mukama byaba ategese nga si ntegeka yaffe ate mukama bw'atyo n'akuyamba okusurvivinga mu bulamu bw'ensi eno. So these are several accidents ezibaddewo ku luguudo oba incidences ezibaddewo ku luguudo mu mawanga ag'enjawulo. It's a compilation gyenjagala okuba nga mbalaga naye ennamba esinga ey'abantu bano basurvivinga naye kusurvivinga kutya oluusi kiba kisa kya Katonda oluusi kuba kwebeereramu ng'olaba kijja noononya engeri yo ki avoidinga naye nga sinaakubatwalayo eyo mbajjukiza teweerabira Simba Automotives abateekamu ensimbi fuba okulaba mu mbeera yonna gy'oyitamu weetaaga okuba nga ofunayo ka investment. Abakyala nammwe abaami naddala abakyala funayo bodaboda yo gifune giteekewo awakaawo ekuyambeko ku bintu ebimu. Tufuna stress nyingi nnyo tewali stress esinga kumenya nga yakusaba manya essukaali aweddewo tewaliiwo mafuta but weeyeeza obunzaali oba tugulayo akatungulu kamu kale ennyaanya 2 olabyo kabutto ne baleeta otwendo twa butto bweti sente ezo zimenya bw'obeera ne bodaboda yo ng'ogitaddemu sente ze eziwera n'ogamba nti ayo yejja okugira ng'eyambayambako awaka for some reason erina bwekusavinga stress eyo. Bino abaana waliwo ebintu ebyokumala amangu ebyo nga bakimala kati funa bodaboda gigule eyambe kuba awaka oba onfuna kasi ogifunako omuntu obuvunaanyizibwa era ng'ategeera naye abasimba Automotives bagenda kuyambako okugifuna ku kibanja mpola osobola okuyisaawo ebibyo beetaaga ebintu 3 byokka. Funa endagamuntu ogatteko ebbaluwa okuva ewa LC olwo ofuneyo emitwalo 5 gitandikibwako okitegeera bw'ofuna ssente ze zitandikibwako gwe batwalire bagambe tukoze tutya mu ntetenkanyizo okusinza ku ssente zino zennina ate era bodaboda yennyini ejja kujjamu ssente ezinaasasula okuzzayo mu Basimba Automotives. Basangibwawo mu Ndeeba bw'oba otuuseewo ku BMK House we basangibwa naye eyo y'emu ku ezo branches ennyingi ze balina wano mu Uganda so kitegeeza gwe beekwate ate ne spare yenna bamutunda mu abeetaaze anything concerning motorcycles oba weetaaze kyuma kyoba weetaaze ki byonna bajja kubanga babimaliriza bye Basimba Automotives embeera eyo bajjanguyize ddala kale. Ate olunaku olw'enkya tulina aboolugave awamu n'ab'endiga. Endiga zirina engeri gye zitomeramu nolowooza ng'ezirina amaanyi naye nga tezirina maanyi so olugave tugenda kubalagako olunaku olw'enkya. Ab'endiga mujje nga mwesibye nze ndi wakubeerayo mu kisaawe Wankulukuku mujje tunyumirwe mujje tukiyaringe kasita oba ng'oli wa lugave banensuubira okulabayo ewakaliga mujje tuwagire omupiira ogwaffe naye saganze bankube nga ndaba kati tulina okuwangula akapiira kanene era ttiimu yaffe twagizizaamu dda amaanyi bana tunadda tutyano ku mpewo nga batuyisizza nga aba Man U. N'atunula ntya Adam Sozi n'akuddawa Steve n'abaddawa nze okuswala wakiri nnyo noona kaakati awo tujja kukola ekisoboka abaana baffe bayitewo aboolugave kati ab'endiga nammwe muwage gye muli naye tulabikeko olunaku olw'enkya tuli wakaliga tubeerewo mu budde tusobole okuba ntunyumirwa ekintu kino. Kale kansooke nkuba vidiyo eno etiisaamuko naye osobola ogigumiikiriza n'ogiraba kuba erimu ebyokuyiga bingi kangikulage tovaako. Oba mwonfuna oba muntegeera waliwo kye bayita Katonda okubikako akasubi nebayo kye bakugamba nti bw'oba owonye ekyo genda oli enkokoyo kati bulijjo sitegera meaning yakyo bulungi naye bw'olaba vidiyo eyo mu butuufu toyinza kuyitamu eyo embeera n'otagenda kulya nkokoyo girye era bw'oyita nkuluguna nebaga gwe genda oli enkokoyo genda oginoonya ogirye lya enkokoyo. Katono nnyo Steve sokoddemu mpe vidiyo awasookera ddala omanyi mu abazimba ennyumba ezitatuukiridde ezo ekyo nkivaayo ne kigwa kati tunuulira abantu bali mu kukola mirimu weetegereze bakola pwa kati bw'atya nga ono abadde atuddeawo slightly aguddemu laba aba kugwamu munda n'agwamu nakyo kubanga guno gulinga bikondo ebiwaniridde ennyumba oba onfuna gwe incidents zibadde nnyingi sijjagera nga nondamu eno obeeri naye byonna we bakugamba nti genda laba
laba omutembeeyi bwa survivinga bwe bakugamba genda olye enkoko yo girye ebiseera ebisinga tugenda ku luguudo luno mbagamba nnyo bane Mukama mwebaze era musabe nti ogenda ku luguudo nga tomanyi oba ozibizaako oba okeerezaako oba ontegeera you survive nga Mukama yasazeewo survivinge laba weetegereze omusajja gambye agenze kukola mirimu oh god bannange kikwasa ensisi lengera laba bannange kwegamba byonna bya Katonda bantu bange byonna bya Katonda abantu oyingira ku luguudo gwe kwega n'ovuga bulungi n'omulala n'akukozesa ensobi oba okitegeera n'ovuga bulungi n'omuntu omulala n'akukozesa ensobi oluguudo teruliiko ebiseera bisinga bukugu Yesu osobola okuba omukugu n'oyambibwa n'oyitawo naye waliwo abantu naye woyita n'ogamba wano Mukama yantaasizza so Katonda tumuwe ekitiibwa kye yakyesigaliza kati ogenda kukkiriza nkange mu bwe nti katono nnyo bwe mba nkomyewo ate nkuwa ebirala byentegese tovaako